lwaki abalokole ennaku zino babakola embaga baba ne section y'abatamiivu ku mukulu gwabwe kwagala kusanyusa abantu munyine ku budget kwe ne babagikweka baba ne budget ey'okubiri kwagala kusanyusa abantu kwagala kusanyusa abantu then Samuel ekisooka 15 abiri mu Nyaluga bwe bati and then Saul said to Samuel I have sinned for I have transgressed the commandment of the Lord and your words because I feared the people and obeyed their voice. Now emikolo gino esola 15 onyiro lwabiri mu ennya emikolo gino eddoboozi yatya abantu n'agola eddoboozi lyabwe n'ajeemera eddoboozi lya Katonda. Abantu bano bagamba ffe twagala omwenge gwe n'oba otagunywa n'oliwulira n'oguteekawo. Katonda yagamba ki? Buli asemberera ekyo buli aweta gye kiri engero essola 20 olunyiro lusooka oli musiru. Kati somewo Proverbs chapter 20 verse 1. Mukama yebazibwe kuba nalabyeyo omusumba. Wine is a mocker. Strong drink is a brawler. And whoever is led astray by it is not wise. Now Katonda okugamba nti toli mugezi. Oluganda egamba nti omwenge mukudaazi. Engero essola 2 olunyiro lusooka ekitamiiza muleekaanyi. Na buli akyama olw'ebyo talina magezi. Kati oli mulokola atalina magezi. Kano abasumba abasiru beeyongedde batambuza ne video nga banyona nti obulokole bw'obutwanya mwenge buli mu East Africa. Now obulokole mu nsi yonna bunyuma ekintu kye baali baagala bonga bo okutegeera kwabwe baali baagala Katonda ateeka omwenge mu mateeka 10. Omugenzi Andrew Felix Kaweesi yali mu kkanisa emu nga mulimu abasumba nga 100 ng'amateeka ga kawunye mu gaakajja n'abagamba nti ebimu ku offers ze baabawanga poliisi tebagenda baswazanga abasumba nga batamidde. Amakulu gaakyo nti several pastors tebalina magezi bagenderera omukudaazi bagenderera omuleekaanye ne bamuteeka mu mutwe gwabwe. Musumba ekintu kyonna Katonda mwakuyitira omusiru kyewale oba olina kyewala mu maaso ga Mukama tulina kuba bagezi kubanga mu nsi tubeera abasiru. Yes, naye omwenge guno teguli mu 10 commandments nga pornography bw'ataliimu ng'enjaga bw'etaliimu nga incest bw'etaliimu nga bestiality bw'etaliimu mateeka 10. Naye bw'ojja osoma Bible ajja abyogerako n'omwenge bwe guli tekiri mu mateeka 10 naye kiri mu bintu by'ajja ayogerako nti tabyagala. Lwaki takyagala? Kye kintu ekiyonoona yeekaalu ye. Tayagala kintu kyonna kubanga talina bw'ayogera ng'ate oli under the influence of another and nazo ziri mu spirits of another spirit. Sijja kwogera bikaya mwenge kale nga bagiyita walaji it's a spirit. Now Mukama ayagala kwogera naawe ayagala kutuma otamidde weewase agenda kwogera ddi ne unconscious being. Naye ekintu kyonna abagamba abagunywa ne bapasita abaguwagira basomayo obunyiriri awo nogenda obuto bwe lukuluma simanyi kibaliisa balumisa mbuto lubaluma ddi na ddi mwe lubaluma buli lunaku. Kale nzikiriza obuto olukuluma Bayibuli yakkiriza okunywa buli lunaku. Twajirwa Western world kubanga oli yaŋŋamba nti pasita mwe muli primitive muli mabega naye buli muntu alinnye ku nnyonyi anywa ku wayini. It's okay okubeera primitive. It's very okay. Abantu tulina okwegendereza ennyonyi y'ebasiru basiru. Abantu babuulira enjiri nga eyogera ku bye batayagala nga si bya Katonda. Kakati omanyi yaŋŋamba nti tewali muzungu agenda kuwa ssente lw'olirinnya ennyonyi nga temugenze ku dinner first oba ku luncheon. Ekisookako emmere eri ne chupeezi ez'omwenge. Actually nampa n'ekyokulabirako nti abaabuulira ewa gundi ate tuwabalaba nga bakutte zinairo special abazungu bwe batuuka wano amala okubuulira ku kituuti pasita yennyini n'abakulembera ne bagenda mu hoteri gye bagenzeemu bye balya ne banywerako omwenge gwa kuno ne badda mu saavisi olw'eggulo nga batamidde
boogera n'abantu eby'omwenge. Omanyi boogera n'abantu under the influence of alcohol. Ekisooka bambi butamanya na maalo. Ne bye banywa nsobola otulaawo n'omusumba nga tamanyi kyanywedde kirimu. Kyova olaba bakwata eccupa ne bakola wine. Ono gwe tulaba red, white, ne wabayo kye bayita sparkling wine, ffe kye tuyita champagne. Champagne that's nga bonogamba buli nsi erina bw'ekiyita. Kati kye tuyita champagne still bagenda kulaga gyali champagne atalimu mwenge. Kati lindako katono. Kati awo bo banywa kirimu mwenge. Katonda gwagaana. Nsobola okunywa wine atali mwenge. Kyovula abatekako alcohol content. This percentage. Kati bo banywa mwenge. Nze nsobola okunywa era bajja kugamba febe tunywa biva mu grapes lwakiriko alcohol content. Kitegeza waliwo grapes ze bakoze ne bazinyigamu omwenge ogwo ngati anti yonna bakiyita mwenge. Ne bagunyigamu wine ne batassaamu mwenge. Ogwo gumu. Ne bakola wine omulala ne bassaamu omwenge. Nga bika biri ebyo. Omunywi w'omwenge n'onywa eri. Nze atagunywa n'enywa endala. Zonna nga zikoleddwa mu grapes. Ne wabawo bye bakola nga si grapes. Bakutte embidde. Twali bisomesa mu dhawe eddako. So anti mbadde gamba nti butamanya. Ate ne bawoolezereza obutamanya bwabwe. Omuntu omu yagamba nti teri kibi ng'omuntu atamanyi butakkiriza nti tamanyi. Naye nasigala ng'alaga nti amanyi mu butamanya bwe. Kiri dangerous.